Nyongera maaso n'okubalamusaako mukwano gwange gwekumidde ku Yugi Updates TV nkutegeeza nti okola kyamaanyi nnyo okwekumira ku mayengo gano aga Yugi Updates TV. Muganda wange kulisaayo yonna gy'obadde ate nkwebaza emirimu egyo gy'okakkalabya gy'okola egizimba eggwanga gwe mukwano gwange ali eyo. Naye muganda wange ali e Bulaaya ali emitala w'amayanja ngenda mu maaso n'okuba nga nkubuuzaako ng'era nkusiima gyonna gy'otuusaako engalo n'obudde bw'otuwa okuba nga osobola okuwuliza ensonga ezifa mu ggwanga lyo naawe n'otulwanirirako gwe mukwano wange ng'osinziira eyo e Bulaaya gwe muganda wange ali eyo yagenda okkuba ekyeyo n'ogenda n'okola omusimbi n'okomawo n'okulaakulanya eggwanga ly'omuganda wange gwe ali eyo yeekumira ku Yugi Updates TV. Okola kyamaanyi nnyo naddala gwe asubscribinga n'osharinga ne musharinga omukutu guno ne mugusubscribingako ne guba nga gusobola okutuuka ewala ennyo okwetooloola eggwanga ne tubunya ekigambo ky'enkyukakyuka gwe muganda wange eyeekumira ku Yugi Updates TV. Bategeeza nti nno mukola kyamaanyi nnyo naye nga wenjogerera Anita Amongo ne omukyalo ono woman MP owala Kayi District Kinyamatama ebintu si birungi, ebintu biboononekedde gwe mugano gange ali eyo. Lwaki ensonga ziboononekedde? Ekitongole kya Uganda Law Society, ekitongole kya ULS Uganda Law Society kivuddeyo ne kigamba bano nti bakomye mu nnambiro era ebigambo bye boogera babiggyeyo mangu nnyo basobole okuba nga babigyeyo ku mikutu gyabadde babitadde ebibadde byogera okuba nga baprotectinga obuli bw'enguzi mu ggwanga. Ekitongole kibagambye babisazeemu mangu mbagirawo. Muganda wange jjukira emabegakaawo tuzze tukulaga okuva Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni yasinzira ekkolo n'agamba agenda kukwata baminisita bonna baofiisi bwa gavumenti bonna abeenyigidde mu kulya enguzi era ekiwandiiko ekyamala okuyita kyatandikira ku ba financial officers omwali Cissy Namuju, ono nno Lwengo MP, ne kitwaliramu ne Paul ne Yusufu, muganda wange ne kitwaliramu ne Mawanda. Abantu abo ne bakwatibwa. Kaakati we baakwatibwa abasinga baasibibwa naddala muganda wange ono Cissy Namuju n'abanga akyaliyo gwe mukwano gwange ali eyo, naye nga bafero MPs banne bavuddeyo babadde bavaayo nga boogera ebigambo bingi nnyo ku nguzi eno, ku musango gwe baakwatibwako ogw'okulya enguzi gwe muganda wange ampuliriza eyeekumira ku Yugi Updates TV. Eggulo nakulaze nga omwami avuddeyo deputy eyali mu kitongole ekya State Commissioner yavuddeyo n'agamba nga akoma ku babaka ba MPs balekeraawo okuvaayo nga bagenda ku social media ne ku media platform ez'enjawulo nga bagenda bagamba nti basupportinga nga badifendinga abakulu bano abaali enguzi, nga badifendinga enguzi mu ggwanga. Ne bagamba mukikomye mbagirawo, mugenda ku marediyo ku media stations nga tutuddeko n'abaana baffe emigi gy'emito mazima ddala kifaananyi kye mugiraga ne musupportinga nti enguzi ne mulaga abaana nti nno ababaka abaali enguzi nnungi, ekibakola kirungi, ne mutamanya nti no muba mukyamya na kuwabya baana baffe. Gwe mukwano gwange ali eyeekumira ku Yugi Updates TV. Kati olwaleero ekitongole kya Uganda Law Society kivuddeyo ne kikoma ku babaka bano ne kikomye ku Kinyamatama ne kikoma ku Anita Amongo, kibagamba banguwe mangu nga n'akatayi tekannasala okubanga bawithdrawing ebigambo bye bayogedde nga badifendinga. Jjukira jo nga bali mu lukiiko olwabadde Lwengo woman MP ono Kinyamatama gye yasinzire n'agamba nti nno omubaka Cissy Namuju waba nga yalya enguzi n'akomawo n'alyako ne community ye mbu tekiba kibi omwana okulya ng'akomyawo ewaka ng'alaga nti nno si kibi. Kaakati ekitongole kya
Uganda Law Society ko kyasinze kimugamba ebigambo ebyo biwithdrawing eyo mangu nga n'akatayi tekannasala. Ejjo ly'abalamu n'atujjukira Speaker wa Parliament Anita Amongo ng'avaayo nga naye agezaako okudifendinga abali b'enguzi bano, ng'agezaako okudifendinga enguzi ng'agamba mu bigambo bye oluvannyuma lwa Paul Akamba ne Cissy Namuju ne Yusufu oluvannyuma lw'okukwatibwa ne Mawanda, n'abagamba nti no temutya ku nsonga yonna ey'okukwatibwa ababaka bange, temutya, nze ngenda kubeera nammwe, ngenda kuba defendinga buli mbeera yonna mwe kasita muna pretending nti no temuli girute na misango gye bakwatiddwako. Omubaka ono yali akwatiddwa mu kiseera ekyo bali muyita Cissy Namuju ne Paul Akamba. Ebiseera ebyo bali batwaliddwa e Luzira ne basulayo ne bagenda ku detentions ng'omukwano gwange ampuliriza. Naye ebyo ebigambo byava mu Speaker w'eggwanga Anita Amongo, omukulembeze mu Parliament y'eggwanga Uganda, n'asinzira yasinzira ng'ayogera ebigambo ebifaananako w'ebityo gwe mukwano gwange, nga talinaamu wadde na nsonyi, nga talinaamu na kugamba nti nno abatuwuliriza ba electors public kikyewulire ekintu ekyo egenda kitwala etya, naye n'alaga nti okulya enguzi kintu kyangu nnyo. So ekitongole kino kiba kivuddeyo ne kigamba ekya Uganda Law Society ne kigamba nti no ebigambo ebyo bye mwakozesa nga mudifendinga enguzi, nga mudifendinga abantu the corrupt officers, kyalaga abantu n'abaana nti mubaliddemu olukwe okuba nti abakulembeze mutandika okudifendinga enguzi nga mulaga nti nno enguzi nnungi, kati mubeera muwewudde ffe mutudisappointinga ffe abagezaako girwanyisa, n'okuba nga temutuwadde ekitiibwa, n'okuba nga temutulekedde level kwe tulina sinziirako nga tulwanyisa enguzi, kubanga mmwe ate abakulu abali waggulu the head of the house muvaayo nga mudifendinga enguzi, kitegeeza nti nno ffe ate mutulwalinze tuli wansi nnyo gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza eyeesikumira ku Yugi Updates TV. Nkutegeeza muganda wange genda maaso n'okusubscribinga ku channel ene esobole okuba nga egenda mu maaso, teweerabira kusharinga, kukomentinga, tusobole okuba nga tukuza channel eno gwe muganda wange esobole okuba nga egenda mu maaso gwe mukwano gwange eyeekumira ku Yugi Updates. Muganda wange nkutegeeza nti nno baganda baffe bano aba Pure Organic batutegeeza jukira ndibateekamu kaddata bakutegeeza nti nno olina endwadde kutawaanya bizimba hania walwala hepatitis B, bakutegeeza basange ku 070 47 91708 ne ku 077 12 18 027 kuba obasanga ng'omukwano gwe bakubireko musobole okuba nga mwayamu be baganda baffe bano bateekamu kaddata okuba nga tukutuusaako ekigambo ky'enkyukakyuka gwe mugwana wange ali eyo eyeekumira ku Yugi Updates TV. Tubaagala nnyo, tugenda kuba tubaletera information naye nga ky'omanya Anita Amongo ne munne Kinyamatama woman MP Werakai si birungi okuba nti ekitongole kino ekya Uganda Law Society kivuddeyo ne kibasongamu ne kibagamba mu Nambiro bajjeyo ebigambo bye bayogedde nga baprotectinga enguzi mu ggwanga gwe mukwano gwange ali eyo. Tubaagala nnyo, tova ku Yugi Updates TV.